Bobi Wine agenda kukozesa abantu ensobi banji moso abayimbi. Omuyimbi atasigale nga ali steady mu studio na kola ndongo. Abantu bagenda kola ensobi nyingi nnyo in a way of fighting Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine. Kubanga waliwo gye basuubira kati kankubulire kino nali njogera kuwano naawe. Nenga nti abayimbi bano baavu. Abayimbi baavu. Naye beesiga ekifaananyi ekirowoozesebwa mu community nti bali bulungi nnyo, bali very okay, bavuga emmotoka ziriko number plate z'amannya gaabwe, exposinga zikalina ne bagamba nti zaabwe, but they are very poor. Kubanga omuntu bw'obanga toli mwavu, simanyi nsonga ekutwala okolere somebody otte kariya yo otandika okulwanagana n'ebintu by'otajja kusobola kukola. Omwami Gravity Omutujju bwe kibanga ekizibu kya ddwaliro ly'abantu b'e Busaabala nga gw'owulira nga ly'olwanira kikole ng'abalala bwe bakikoze. Omukyala Stabwa Natoro kamumentioning muwone credit n'obugalombu mukubire. Stabwa Natoro bwe yategeera nti waliyo ekizibu ky'abakazi ababonaabonera mu kuzaala ku ebyo bizibu bya Uganda yonna si Busaabala yokka, yakwata ekkubo n'aweerera muwala we n'asoma obusawo n'akwata ekkubo n'asolooza obusente bwe bw'asondereza mu mikolo mpola mpola n'agenda ekitebi n'atandikawo eddwaliro. Asta boya akola business ye. Gravity talina mwana agenda weera asoma. Ne Gravity abakyala bagenda zaalira bwereere. Ngani? Nga yayagadde okuddiza abantu. Tusobola okuva ku topic eyo. Audio yafulumye ng'eraga nti Gravity ali mu kola deal. Alina sente zaayagala okkuba. Onfuna bulungi. So interest ya Gravity teri mu kuyamba abantu b'e Busaabala, teri mu kulabisa Bobi Wine, yali mu kukola bintu bye abeeko sente zakuba ewaani ewa Museveni. That is according to the audio that is moving around eyafulumye. Otegera bulungi nnyo. Kakati omuntu atuuka ku extent eyo azanyira mu biruma abantu ng'ebiruma abantu bibaluma ebyaddala. Kati gwoyagala kuzanyira mu biruma abantu ebyaddala obikozese gwe okunoonya akasente akako okuva mu State House. That is very wrong. Bw'obanga oyagala kusabira abantu ddwaliro e Busaabala, you know what to do. Teweetaaga kusooka kugenda n'okola criminal trespass ku bibanja by'abantu n'oddira otandika okwogerera Bobi Wine yasinga ettaka mu Busaabala. Nsaba okutegeeza Gravity nti mu Busaabala mwennyini mulimu ettaka ly'abascout lya gavumenti ziri acres mmeka. Togimanyi kaazi? Lwaki yagenda kaazi? Ekaazi ttaka lya gavumenti lya kyapa Mairoland sina lya kabaka balitemako ku ttaka lya kabaka kuba Busaabala erina ettaka lya kabaka erina n'ettaka erya Mairo. Onfuna bulungi. Kaazi ttaka lya gavumenti. Lwaki teyagenda ekaazi n'akwata n'agamba nti banaye abascout kino ekibira kibaddewo ebbanga ddene nnyo katuggyeko kaakataka tuzimbiremu eddwaliro ly'abantu b'e Busaabala. Onfuna bulungi. Waliwo ettaka lya Ssaabasajja Kabaka erimanyiddwa. Lwaki tewagenda n'ogamba Obwakabaka bwa Buganda nti bannange mutuwe ku ttaka lino eriye Busaabala erya Ssaabasajja tuzimbeko eddwaliro abantu ba Ssaabasajja bafune gye bakola ki gye babeera. Naye interest ye yakutikolinga yakunyonyoogera Bobi Wine asobole okubba ewa Museveni. Okay, Uncle Simon. Ebyo bya kisiru. Bobi Wine bine bigenda maaso. Kati ettaka yali mu kulimbalimba abantu Ericom yaleese ebiwandiiko ng'ettaka lirye ate sina ttaka kibanja kuba eryo ttaka lya Ssaabasajja. Bwe twogera ettaka kiba kikyamu. Ettaka ery'e Busaabala kwe bali mu kulwanira ye ne Ericom lya Ssaabasajja balinako kaki kabanja. Onfuna bulungi. So akabanja ka Ericom ke wayita mu mukyala wo nga mwagala okugula akapoloti yako n'ebigendererwa ebyali ebirungi nga famire bwegaziwa nga mwagala okugula akataka kaakulemu okusasula. Ericom aleese endagaano ekirinda mmanyiiwo ewa chairman mmanyiiwo buli kimu nkimanyi. Ofuna bulungi. Kati bwakabanga n'akataka sikako, how are you going to help a Ugandan nga nawe oli helpless nga nawe onoonya bunoonya kyakulya? Okay, bino bigenda maaso bizeewo ku side eri Bobi Wine abiwulira oba tabiwulira because nabadde ngeza kufuna side event Bobi Wine yavudde. Olaba gwe batoogerako obiwulira. Because asirise nnyo nze njogedde because ayogedde. Miki Wine namudi azembya katemba gamba nti naye kati mubanja Pentagon bwe yavudde bwe yategeezesa. Then nekyokubiri omukube yatwala ebintu bine Busaabala. Okubiyingiza munda eri asikali ono permission ekkiriza Gravity oyingira munda.
excuse me, are you sure nti gwe walaba ye asikali wa One Love Beach muka video bwe kiraga omumanyi asikali wa One Love Beach omumanyi simumanyi banji bensangawo be babirayo ebivulu wembagenzeyo. Who told you that is the askari of One Love Beach? Yeah. Onfuna bulungi. Omuntu nga ayagala kukola stunt ze asobola okuzikola. More so to a person like Gravity Omutujju. Nze no muwe ekitiibwa. Gravity muwe ekitiibwa lwa nsonga emu. Nti yategeera obunafu bw'abanna Uganda nawe wayinza ozannya nabo. Onfuna bulungi. Naye n'ategeera obusirusiru bwe kati naddira n'akozesa obusiru bwe ne buzannyira mu bunafu bw'abanna Uganda n'ayisaawo ebintu bye. Music wa Gravity Omutujju amazima ga Katonda mu ggulu ng'okyazizza omuntu wo nga mutudde mu ddi oluyimba lwa Gravity ne lujja bw'oba tolina remote wakiri okuula mu socket mu masannyalaze bwe mangu nnyo TV ezigire kakati omuntu bulijjo abadde afeedinga banna Uganda that kind of life onfuna bulungi tasobola kujja mbw'amangu ago mwoyo mutukuvu amulabikidde mpozi ng'eddoboozi ennaku zino eryogerera ku bantu mbukakati atandise okukola ekintu ekiri plus. Kat why Bobi Wine is not responding to Gravity Omutujju's actions? Lwa nsonga nti bya kisiru. Yankubidde wano eruweero. Amanya gosebo. So Simon kyayogerako kintu kituufu nnyo. Gravity just ayagala kwogera ebigambo ebyo okuyisaayo ekikye. Era nsimye nnyo Simon byayogedde musajja muyivu. Era buli kyayogera kyonna kituufu nnyo. Era mukubirako ku bugalo wano. Yazanyi mukama wange. So wekito kiri ensonga yange. Kale lwakwa tukutegedde tutugaye manyago. Abasajja bali ebusabalawo balina wettaka. Kandagire Gravity Omutujju. Bobi Wine bw'aba agaanye. Wansawo waliwo ettaka lya Ragadi. Wansawo. Agende kweri. Bw'oba waakaweeta boto yotona bakugenda ku Busabala beach. Waliwo Ragadi ali awo. Waliwo ettaka. Okay. Bw'oba tonnatuuka. Waliwo Montivela